Kino kye kiwandiiko ekyafulumiziddwa olunaku lw'eggulo ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigenda ku mpewo ki Uganda Communications Commission UCC nga kirabula emikutu gy'amawulire egikyaza abo abaawangulwa mu kalulu okwogera ku byava mu kulonda. Mu kiwandiiko ekitongole kino kyalabudde emikutu gyonna ne bannansi okukimanya nti amateeka gawa akakiiko k'ebyokulonda kokka okulangirira ebivudde mu kulonda ng'oyo yenna avaayo n'ebibye aba amenya etteeka. Okusinziira ku minisita wa sayansi ne tekinologiya Chris Baryomunsi agamba nga gavumenti bakkiriziganya n'ekiragiro ky'ekitongole kino okutaasa embeera eyinza okusajjuka. Ye point UCC gyegamba nti obululu buwedde abantu balonda ate tetwagala kuba teekamu omuliro ate bamaze obululu. Baryomunsi akkaatiriza nti abo abeesimbyewo bamanyi bulungi ew'okuddukira singa baba balina obutali bumativu eri ebivudde mu kulonda egitali mikutu gy'amawulire. Totwala muliro ku radio ku TV n'ogamba banziba banalina obululu afuna obululu mutwalo ne bampa 15 nga toyagala abantu bakole ki? Eri ab'amawulire ne bannannyini mikutu abakyaza abantu bano abalabudde obuteerabira mateeka gabafuga. Tulina kye tuyita minimum broadcasting standards. Woba obeera ne talk shows, wobeera ne programs, kyemu ekisooka olulimi lw'okukozesa lubeere lulungi ku radio ne TV. Sewanyana atakabanira eddembe ly'obuntu awakanyizza ekitongole ky'ebyempuliziganya n'alambika ng'akalulu bwe katasalibwawo bikavuddemu byokka nga kakolebwa emitendera egy'enjawulo omuli ne bannansi okukakubaganyako ebirowoozo. Abawangudde ne be bawangudde nga bannansi balina eddembe okweyogerera ku nsonga zonna ezikwata kulonda nga bwe kwatambula. Mu ekyo tuyigamu era mu ekyo tusobola okulongoosa ebyakyama. Sewanyana ategeezezza nti ekiragiro ky'ekitongole kino tekikoma kulinnyirira ddembe ly'obuntu wabula kirinnyirira ne ssemateeka w'eggwanga. Obuvunaanyizibwa bwakyo kwe kulaba nti kiteekawo emiwaatwa abantu mwe bayinza okubaganyiza ebirowoozo ku biki ebyagenda obulungi n'ebitaagenda bulungi. Yeebuuza lwaki kirowoozebwa nti abo abawangula be babeera n'eddembe okukubaganya ebirowoozo ku buwanguzi bwabwe ate abalala eddembe lyabwe ne lyagala okulinnyibwako. Okuteesa oba okuwanyisiganya ebirowoozo ku byava mu kulonda si kyabo bokka abaawangula n'ekyabannansi. Kitegeeza oba wawangulwa oba wawangula oba oli munnansi nga teweesimba nawo buli omu wa ddembe. Joel Ssennyonyi nga yakulira oludda oluvuganya mu Paalamenti era omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform yeebuuza ekitongole ki UCC gye kijja obuyinza ku biragiro bye baayisizza. Kati UCC eringa egamba nti akalulu kawedde twababbye musirike temuddamu kubyogerako. Balinga abaga nti n'abantu tebalina mwaganya kati abamu abaga nti nze kangende mu kooti DR fomu zange nzirina nawangula akalulu kano ku bwa MP ku bwa kansala ku bwaki era n'agamba zizino DR fomu nzirina ze nawangula. Kati UCC egamba n'ekyo tolina kukyogerako ne mugenda mu kooti temulina kubyogerako. Obuyinza UCC ebujjawa. Ssennyonyi ayongera okukkaatiriza nga lino bwe liri eddembe lyabwe okwoleka obutali bumativu nga bwe batyo si baakukubibwa ku nsolobotto. Tekikkirizibwa mu ssemateeka yaffe chapter 4 the Bill of Rights eyogera ku rights ze tulina ez'enjawulo. Ezimu ku ezo nina omwaganya okwogera ekindi ku mutima mpise mu kalulu mukubya abantu bangi battiddwa kati ebyo nabyo tetugenda byogerako. Bangi basibiddwa abaali ba polling agents. DR form abakulembeze ab'enjawulo azirina nga yafuna obululu wano yafunawo obululu 3 wa NUP ne obululu bwe ne babawo wa NRM. Kati ekyo tayagala tukyogereko. Wadde nga guli gutyo yo UCC ekyakalambira nti ebyava mu kulonda birina kufulumizibwa kakiiko k'ebyokulonda kokka ng'oyo atamatidde omukutu gw'alina okwemulugunyizaamu ye kkooti. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.